Fake media. Fikulwanga ndi ne Hon.WAKAYIMA Musoke Wakayima agenda tuwulya bikiddala ebiri mu parliament nsonga y'amabati bangi mwagala okubanga mumanye ensonga zino. Hon.WAKAYIMA nesimye okubeera naawe. Okusooka wenna ensonga bwe ziva mu parliament nezigenda mu kooti emikono gyaffe gibeera mitono nnyo tuba tetukyasobola kumanaginga bintu ng'ebyo naye ng'ebyamabati twabyogerako ekyaggwa nti buli omu yeetika omugugu gwe. Buli muntu eyakwata ku mabaati oba eyabba waliwo enkiiko bbiri, waliwo akakiiko akakomiti akakola investigations ku mabaati ago era ne kazuula nti waliwo ebizibu nti amabaati gatuuka Kalamoja. Kyannaku nnyo nnyo okulaba nga amabaati tegatuuka ku bantu b'e Kalamoja basinga okubeera n'ennaku. Kijja kikya nti abali mu opposition tebali mu ssagazi omulundi guno. No, there are bintu bino simanyi wensobola ki interpreting. There are also some individuals aba opposition abali mu mabaati ago. There are there. But then they were very clear okugeza nti waliwo baawa amabaati ye n'agambirawo ga directingibwe eri kaawo era gakolebweko. Ekyo kyaliwo. I have one individual whom gwe saagala kudda okwogera linnya wano naye nga bo baali smart tebaagatereka waabwe naye baagatwala gakola emirimu. Omuntu musikira ku kifaananyi wa NUP wa FDC wa DP amanye nti opposition. No, but there are a variety of members of parliament. What I wanted to tell you that there are some members of parliament in opposition that could have got them, but they passed through the right channel. Okay, Hon.WAKAYIMA neyanze egi. Banji abazze bakwatibwa ndooza bali basatu. Twalaba Hon.WAKAYIMA Kitutu, twalaba Hon.WAKAYIMA Lugoloobi, katulaba Hon.WAKAYIMA Nandutu. Abalala bo tulinde ddi? Process egenda ndooza mu maaso era very soon bajja kubeera buli omu bamuhandolinga. Ndooza process etandika bulungi ate tukitandise na bulungi. Ate nze nnina n'ennaku bw'oba omuntu akubye oba Wakayima abbye oba akoze ekintu ekitali clear, abantu stop supporting. Let us try all of us. Lwakuba nti eggwanga lino lizibu oyinza okulaba bakutte abo abatono naye ng'abalala bazze babba ssente ne babakutte naye singa baali proper nti omubbi aba mubbi. Let us handle all of us. Ne bw'aba nze ng'obadde onzikirizaamu n'enkola ekintu ekitali clear, I think it would be important to let me go and answer to the public, and that is the role of we public figures. Hon.WAKAYIMA Musoke mukamaawo era akulira olukiiko parliament speaker right Hon.WAKAYIMA Anita Among ali mu ssaga zino mukyamuyinamu okukkiriza nti kati abo abakubiriza bwe kinaatuuka naye ajja kiwulira alina okuddamu ebibuuzo ebyo. Ajja kyeddiramu nga ye kubanga naye nga mubaka newankubadde yafuna ekitiibwa ekya sipiika naye era yennyini yagemba nti buli omu yeddiremu ebibuuzo ebyo era ekiseera bwe kituuka tumusaba addemu ebibuuzo ebyo. Temunnamuteeka ku nnenga. It is not our role. Once things move from the parliament ne bigenda mu kooti, the parliament is hands off. So tuba tetukyalina kyetulina. Neyanzanga nkusiibula mwayisa ebbago ku bisiyaga era munnayuganda yenna n'avaayo nga musanyufu. Essaawa eno tuwulira nti President Museveni ayise banna NRM bagenda ate kwogera ku nsonga eno. Ebyo tetulina kubiwulira ebifaayo. Neffe twayise ebbago ye yamanyi agaana odisayininga awulire ekinaava mu mpale y'ebiraka. Bw'ali sayininga Uganda tegenda kukosebwa. Yamanyi ffe kati yeetadde edda ku muguwa. Yamanyi yamanyi ffe we are prepared in all scenario. Ye yaleeta etteeka n'alikuwa mu parliament. Bw'amala okuleeta etteeka kati ali ku muguwa oba nsayininga oba si sayininga yamanyi ffe tulinze bw'ateekako omukono tulinze kiddirira. Bw'ateekamu akawayiro ka kalabba tekagenda kuleeta obuzibu. Ebyo byonna be bamanyi nze ffe akawayiro nga parliament we always work as a team. Ekyayisibwa nkikkiririzaamu naye ffe tugamba ekintu eki ffe tulinze Yoweri Kaguta Museveni asseeko omukono baagaana okussaako omukono. Ekyatuuka mu 2014 temukisuubira okudda singa era ateekako omukono. Whatever is Museveni ali dramatic ayinza yenno nnyini okufundikira ng'alizizaayo mu kooti ng'afunye obusajja bwe ne bukola ekintu ng'ekyo.